Florence Nampijja final amaze n'abikola ogenda kubanga obifuna maaso awo ate yo omuyimbi King Saha atabukidde Dr. Jose Chameleone, Bebe Cool ne Eddie Kenzo bannange obusungu bungi nnyo nnyini ddala. Bobi Wine ne Babi nabo kyetaagisa nga wama mubeerabiddeko mu maaso awo. Mama Fiina finali naye agudde mu bintu mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpe like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell limesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra. Full figure naye atabuse bubi nnyo Tamale Mirundi Junior bannange kyetaagisa nga ate nammwe mumwerabiddeko ebya Gloria Bugi ensonga zo zeeyongedde okulanda n'ennyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu nsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sigenda balwisa era nga nkutandise n'omukyala Jennifer Furufiga Nakangubi ono nno munnange avuddeyo n'atabukira Modo Music agambye nti ono gwe mulaba ewaabwe banaku naye yennyini mwavu talina kyalina mbwe era yekimwewuunyisa nnyo okukola nga ziraivu n'ajjayo mbwe ensawo ez'ebbeeyi engatte ez'ebbeeyi engoye ez'ebbeeyi mbwe byonna abikola kweraga naye nga talina kyalinawo yadde n'akatono. Kino ono Furufiga ekimunyiizizza kwe kuddira n'abudamya oba n'asalawo ye nga ye abeere ne Grace Kani amugye mu mikono gya Pastor Bujingo kw'otadde n'omukyala Susan Makula. Kale bwe tuli bwe tweyongerayo ne Mama Fiina munnange yamaze n'afuna abrutiki eya TikTok era maaso awo nina ba TikTok munnange ng'ate bamwozaayoza takomye ne ku ekyo n'ategekayo n'ekapate munnange ng'ate omugenda okumwewulirako ku live nga abirambulula batwala manyi luzungu ne mugamba nedda bagenda jikwata bajuwe Mama Fiina yaddako wallahi Mukama akikoze mama meze okulaga nti ndi musanyufu ngenze akume Mama Fiina patogenda jikola babatali kampatu ngenda kuli enkoza bagenda zitu bano banudi bagenda tuli akenkoza fengo koze pateka tuli nudi temufaayo bali eyo mbamanyi temufaayo wanyi Mama Fiina kidde mupulire abali eyo mbamanyi temufaayo don't worry mweza mugenda zitandika na zirya leero oyo kubaita Mama Fiina kuli gundi nudi kati ebyapate ebya Mama Fiina nga tubitadde ku bbali bwentyo nkuuze butereevu paka wa Florence Nampijja munnange oluvannyuma lw'abafaanizi be okubeera nga bamugamba Florence ebya firimu biveemu munnange okuyimba okusobola ate olina eddoboozi eddungi nga bulijjo abadde akyawalidde naye olunaku lw'ejjo munnange yagenze mu puroguramu ye eyatukyakyanke n'akyaza Shiba Kalungi munnange kwe yasinzidde n'agamba bannange bafaanizi bange kimwayagaliza embazi kibuyaga asudde ngenda kutandika okuyimbira essaawa zonna munnange Florence Nampijja yeenyigira mu nsiike z'okuyimba anti ayagala kusanyusa bafaani be kubanga bamaze akabanga ng'ate bakimusaba. Kale bwe tweyongerayo n'ewa Baby Gloria munnange gusooka otunule olabe essanyu lya maama ne taata singa omwana abeera akoze bulungi sayidi zombi ez'abazadde zibeera nsanyufu naye ate omwana bwe yeeyisa obubi maama gwe akafiiramu ewaka anti buli kibi kyonna omwana kyakola kibeera ayinza okugamba nti maama gwe abeera amutumine nga bambi tukwagaliza birungi tukwagaliza bisinga ambassador wa Victoria University. Kale bwe tweyongerayo ne muwala wa Desire Luzinda Michelle munnange naye ate olunaku olwaleero afaananiddeko ddala bw'atyo munnange kibebi gaalo kyonna kirungi kimatama buju tekirina ttabbu yonna obulamu butambulira ddala ng'ate bwekyabubalira ddala. Kale we tuli gwe kola ssente ensi ekweyune obaamu n'akasente n'abaana bo tebalaba nnaku n'okubonaabona tebabonaabona. Kale bwe tweyongerayo n'omuyimbi King Saha ono n'omunnange nga alangidde Dr. Jose Chameleone omutima omubi obulogo kale amulangidde ebintu bingi nnyo ng'ate wengenda okubatuusaako maaso awo akatambi kati ate bo bafaani ba Dr. Jose Chameleone nabo bamaze ne batabukira King Saha mbu singa teyeesonyiwa Chameleone bajja mutuusaako obuzibu bwonna. Kale katulabe King Saha kasajja ako
ya n'obusungu mwana kakamiro ndako kalina omutima omubi ate lwaki nze mmanyi era watankubira nja kujambi bagambe kendeeza omutima omubi gwe Chameleone naawe why mumulooza ffe tetukula kalina omutima omubi kansindikira akaana kanvume kana ki nga kana we kanvuma we kadayo kakawana lero badde omukutte akakasajja ako kalina omutima kansindikira akaana kanvume kaliyo wekanesudiza muni ndi product yako product yo gyokuba kati era oba wansindikira omwana nankuba n'atammenya kati manya ndi wa tabu tolina kyongamba omwana we bunvuma we kadayo kabuwana we bunvuma we kadayo kabuwana Chameleone niko kalowooza mukazi okulya mu lulime ne muluzisa emyaka 10 bwe busajja obujja okubanga bwakabi kabeere ku mulambo kokka n'abazene bakakubagiza tekababeerera lofiti bo binaafuna obuzibu ne kagamba nti Bobi Wine business nga bamukubye ebisasi nga naawe olaba ku vidiyo kalina omutima omukyafu musajja yagenda n'akakubagiza nkafiiddwa ne muganda waako kati ebintu wangwe mutabyogera kani alibyogerako abo bagayi ffe tugenda obeegambirako nze nange embeerayo nga bankuba amasasi g'endongo nga munno bamukubye amasasi ffe watumanya ebizibu bintu tabyogera gwe lwaki gwe Chameleone kendeeza omutima omubi ffe mu nsi tulina kubaawo kwegunjula kwewabula na kwebuulirira mwe bakulu baffe mwogere amazima naffe tugagoberere gwe mukulu waffe olaba ekituufu oteekawo diiso okyamya abantu bangi era obuniganika bungi obutandika okwogera nga ggwe ku buzibu munno bwafunye kati oyo gwe wawangala naye oba tosobola kulaba ng'afunye obuzibu olonze n'otalwa naye kale okoze nabyo okumbuza akasajja ako mwana waliwo abantu bwe baweesonyiye n'ogamba oyo kale kamwesonyiwa abeere bibye kubanga eno ensi gyoba tulivinga bulivinzi maani kale ebigambo bya King Sam biwulidde banaye ade balina kibabuuza bw'ati ate munange King Saha bw'akakasiza Dr. Jose Chameleone nga bw'alina omutima omubi era nga si ye yekka maaso wano era waliwo omulala amulumiriza mbu ye omutima omubi gw'alina biki lekaleka wamma kwegamba ayogedde ebintu bingi nnyo nnyini ddala mbu buli agezaako okumwesembereza avaayo nga amutenda butenzi kale katumulabe ate tweyongere balina empunzika gye bawunzika ndowooza Saha naye omulunnyanja yakuma byoto nkubuulira akasajja tekaagaliza n'okuttakatta bangi nnyo be katugumbudde era tekakyebaka gwe tokalaba bwe kafaanana ensi yakafunira dde ekijiiko ekafumba bwetabulatabulamu bwekawuutamu supu gweokyalaba kakyalina kuwadde ekkanyama nagenda owulira mbu kalya bisekiso mbu n'ebyatwala Daniela omukulu yali akola ki mbu yavanga ene ku wizo ayagala agende ewa Daniela naye ne bimutama n'agamba nze kaŋŋende naye waliwo ag'omunkubo ngenda okuddamu balaba nabiwulira dda ngenda okuddamu balaba nga bali ku siteegi beekiisinga ne nga ako kafamire kalina ebikolobero bikagoberera kalina amagini yaahe agakabeerako nga tegakaganya kukola kintu ky'amakulu kaliko emizimu egikagoberera kattattadde abantu gomanyi be katugumbudde awo mu ndongo awo be katugumbudde gwe genda otunuulire buli akeesibako ennyo n'akabeerako ennyo awunzika talina kyakoze eki nze nkubuulira ako kafamire kaatusala era oli AK47 yakola ki ye yalimnamuko ku buntu bulamu naye yawunzika tetwategeera byamutta ne ba radio nabo tetwategeera byabatta anti baali bakazze waggulu radio ng'akazze waggulu kati awo tetumanya eva mubeera mwezi ag'omunkuba naye akasajja akatalina mukwano kiki kasajja ako kabi mwana kabi nnyo Kyagulanyi muno ne bamukuba gwe n'ovaayo n'otandika kumuyimba bunange ndi eno mu masasi ga ndongo really nga gwe otuukako ekizibu kyonna bwangu
embeera bwetyo bweri w'omunange kati byakulangira bantu mitima mibi era nno akingisa olunaku olwaleero azze mukambwe mukko nga talinga owa bulijjo takomyeko n'ayambalira Bebe Cool kw'otadde ne Eddie Kenzo mbu munnange awo babiri ye abagatta mu bbato bannange mbw'asobola okuyimba ne beeyambula engoye ne baddamu ne bazambala singa babeera bakkiriza bo babiri okubagatta mu bbato bannaye kuno sooka bayite okujooga kamubatuuseeko ate naye mwewulirireko ng'abyogera omanyi ffe wano webanga musical battle yogene mutta ate oba nkugambye ne wegifula financial battle omukulu omusinga sente sagaawe tutwala eyo wetukozesa amaaso era tulaba saga nnyo tutandike kwemezalinga okitegeera naye ekituufu kiri nti tukoze oba oyogera nti osinga banno negashuwa mulimu basajja banno olina okwogera ekibuuzo ekyo nga banno bayiseemu n'olaba ani gokola ki nze ndi musajja muyimbi kati nze oyagala baga omuntu abeereyo nga yeewaana nti abo mbasobola nga nange wendi jangu onsobolemu kati Kenzo waddembe okuteekayo bato nga 24 nanya n'ateekayo ekikulu kye nga 24 naye n'omulagako wakati bwe byatuuse ndaba buli muyimbi ateekako munne ekikulu omusajja omu yamutuukirira n'amugamba mbategese kololo namuganja kuddira waliwo yali ataddewo sente ng'agenda bateekako bato mugikole gwe ne Kenzo yasooka wange ne mugamba sooka omanye ebyoli nze ndi ready to go okuba obukubi endongo Kristo nsobola okukalakata okuba endongo ate oba nze nsobola okuyimba ennyimba zo nsobola okuyimba ennyimba zo nga nkulaga wandiyimbye oti nze ndi musajja muyimbi bino byonna nga obitadde ebbali ndi musajja muyimbi ate yeekiririzaamu nti nnyimba okumanya nnyimba nze okuyimba ne weeyambula noddamu n'oyambala ndi musajja muyimbi kati wogamba nti bato ya music tuba tusobola okwatika kumbe bulijjo olwe yakutuukirirako n'agamba kati oli bw'abanga kabaka tugeze oba wakukkiriza ate nga bali bamuwa akasente kalungi omuntu waganira akasente kalinga mu namba zenkana waawo kali kalungi nga naawe olina akaka akalungi kofuna nze newenfuna akabi manyi okukafuula akalungi nze manyi okuzaaza zimanyi okuzaaza sente naye nga gwe wali ready okukola bato oli yagigaana nze yenna njagala wendi era batugambako awo manyi mwana tubeereyo ngoze bitambula era baboyi oba oli eyo ng'ogyeyita muli baddemere okwekwata akakundi amaanyi ge neewulira nkwata 10 nawe ekiwatulo omwewulira oba naye batugamba nti mwali balinga ababategesi waliwo era yali promote ayite mabega nagamba owekiwatule mukulu Bebe naye baali bagenda bayitamu babagatte balabe wekiggwa mukulu wange oyo yanaaba okunaaba kiki eba natti nga obadde oginyoola neba nga tekya eyitako buyisi saga nnyo muzza mu mboozi zange yagatta kyogezaako gamba yanaaba abali mu geto bakitegedde King Sir guys bakozesa ebiragalagala kumwe naye ani akozesa ebiragalagala mu famire yange wali owuliddemu alwadde wote bakozesa biragalagala era ewaffe ekinene wetukyamuka tukozesa ddagala gwe toyawula habo nga biva mu laboratore oba olina okubyawula nti kiri kisekule kino ate kyo kizinge buzinzi nze ndi musajja waaku bibadde ebigambo bya King Saha ng'agezaako okutegeeza Dr. Jose Chameleone nga bw'alina omutima omubi kw'otadde Bebe Cool ne Eddie Kenzo nti bo babiri abagatta mu bbato kale we tuli ne bo abantu abawagizi ba Eddie Kenzo Bebe Cool Dr. Jose Chameleone munnange banyiize era bamugambye King Saha singa teweekomako ku njogerayo bajja kutuusaako obuzibu maaso wano nina Sister Junior munnange ng'ayogera ku butambi bwa Gloria Buggi naye maama alabika buno bo teyabusiimye kuba enkuba gyamukubamu olemwa katumulaba ate naye tweyongereyo wama n'agaaliro buno bo tebwamusanyuddemu yadde n'akatono yenna munyiivu bitya olwabaanaage naye nga nnyongero kikkaatiriza bannange abaana abawala tubeere beegendereza eri abasajja abatukwana kubanga bannange omusajja ate obwereere bonna akuswaza wonna nga tokyalina yadde nawoonya otuuzi kati sooka olabe Brandi Kid byayogera
ebirala byonna nandibigomeekereza, but there is this part where yekubya olugalo n'amala n'anuunako. Like yabadde ategeeza ki? No, tutandikira awo. Kwali kuno. What was the meaning of that? Nze abantu abeekuba obugalo mu bubina ne mu busolo ne mumala ne munoonako. Like kitegeeza ki? Like I feel so disgusted. It is so disgusting when you do it in public. Like wadde onoonako munyu oba gunoze. What was she checking? Era n'oyo chicken bwe yakola. Chicken yagenda ne yeekuba olugalo mu matako n'amala n'awunyako. Like up to now namusanga ne mugamba chicken. Okwekuba olugalo mu mabina nomano kyali kitegeeza ki? Like abantu abatanodduziza mmwe, find a way to explaining it. What are you up to? She was trying to be romantic. Kati malaya. Is she a prostitute? Because bamalaya beba bikola mu public. When you want to be, ngoyagala kubeera mama romantic, do you have to show the whole society? No. Mutulekeeko nammwe. Ko omuntu n'abeerawo nga nayagala awulira oba awooma. Obukadde Gloria Bugi wa chip n'appetite yagenze. Kiwuli omuntu akola ebyekisiru ng'olabira ddala kyakola kya kisiru. You are cheap. Expensive girls tebakola ebyo. You are very cheap. You are in a cheap lodge. You are in a cheap lodge. Ne video gye wagikwatidde, it talks a lot about you. The background of the video, it shows how cheap you are. And you think I will come here mpagire ebintu ebiri cheap. Nze njogera ku commodities is expensive. Bw'oba olowooza mbuseeto ojjazze funamu kweyambula, genda ku best hotel, genda ku besto. Bwana ebusega we wali abeeyambula. Blandi mulekwa munnange kyaka akatambi ka Gloria Bugi ayinza okuba nga ye teyakasimye okusinziira ku njogera gyali okwogererako naye ng'abaana ab'obuwala tubeere beegendereza. Kati yuno muyimbi mulamba Gloria Bugi newe njogera ssaawa zina Bitex yamuwaabidde mu UCC takyayina wantu wonna wayinza kupafominga okuggyako ng'avuddeyo ne yeetondera abantu era n'ababuulira lwaki akatambi kano kaateebwa. Kale bwe tuli tweyongerayo ne Spice Dana Namukwaya munnange ate mulowooza omusajja sikataamutire ku stage. Munnange vibe egenze neefuuka vibe awo gye wavudde mwana mulenzi faani wa Spice Dana munaye nga tamubaka nga tamugunda ekigo ku stage nga tamwebakako. Babawunsa tebaba kujja omusajja abadde amaliridde nga ayagala kuwulira omwana w'abandi ku stage bambi kanyabo kakanya kuwoza sooka olindeko munaye erindako omuntaase muki omusajja ali serious bitya neega wetuli wetweyongerayo n'abaagalana ababiri munnange sooka olabe katini bo entandika gye batandiseemu wiikindi ate bannange si byakunyiiga omanya abantu abamu bayinza okunyiiga. Ngenda kuba mbalekeraho akatambi maaso awo nze muzikirize mbasiibulire wano omukama abampeere kyonna kye musinga okwagala. Bannange tulanga bizinesi z'abantu gwe wenna ayina bizinesi yo inbox me enamba yange weeri awo ate gye tulange bizinesi BF Suma Herbal Research Clinic bajanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna bakubireko mukwana ate weefunira obulamu. So when I say Mama once said, you tell us what I normally say, like something I use a lot, words I use a lot, statements I use often. So Mama once said,
Bw'otamalawo mmere eno tojja kufuluma mu nnyumba. Okay. Tata once said. Tata once said, Abana bawano. Mama once said. Mama once said. Negwa atawumulako. Oyagala kubeera otya. Tata once said, mujja kiwulira. Mama once said, baanamu obudde buzibye mwebaka enkya mukera ku church. Tata once said, busy. Did I really say that? Someone does something. When the kids do something, you sometimes use that statement. But it is a statement your father used to use. Yeah, so, definitely. Yeah. My father, not me. Okay, the other Tata once said. Okay. Tata once said, my father. No. My father. My father once said, the senta musiri lwako, ate sinywe lwako. Mama once said, my mom. Mama once said, Gwenna webake obolooza nja kujja nkufumbireko ewuwo. My father once said, Mustowa ya Mukama temugwa birungi. True. Yeah. True. My mother once said, you have to be an independent woman. Olisaba akalega, ne panty, ne underwear, ne afupeti, olina okubaako n'akasente akakongo omukyala. Akasente k'ekikazi. So your mother is the inventor of Kameza savings. Her and women like her. Yeah. My mother. My mother once said, naye mwana gwo emputwe kuli mu mutwe ogwo. Kona kazunga kalinga kanauno. Nauno now. I'm here to discover. Oh, okay. My mother once said, tambula ng'ayina mu amaanyi mwagwa amagulu bakalabi. My father once said, to any of his children that would misbehave or would be reported in Ngakozo Musange, he would say, mwana gwe nakulabira wagwo omutogo. Nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kye bayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde ebiri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebyavudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kalaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement. Bana olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookola ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kussa akadala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuinkiriza enkwaso ze nokuzikyawo. Bannange tulina expowerman bw'aba nga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuinkiriza enkwaso ze. Afuna premature ejaculation bw'aba tuuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba